Katonda omulamu yeebazibwe mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda oyo ow'amaanyi atuwa omukka gwe tussa buli lunaku, tetuli balamu naye lwa kisa kye. Twebaza n'olw'obulamu bw'abo bonna abali mu malwaliro bakyali balamu lwa kisa kye Mukama, era tukkiriza nti agenda kubawonya. Lunaku lwa Sande, lunaku lwa kusinza, lunaku lwa kutendereza Mukama na kuwulira ku kigambo kye. Mwebale mwenna abasubscribinga, abawaayo obudde bwammwe ne muwulira, neebaza Katonda ku lwammwe era nsaba Mukama abakola obulungi obutenkanika. Leero tugenda kusoma mu kitabo kya Kuva essula ya 10, tugendeko ne mu ssula ey'omu16. Abaana b'Isirayiri nga bali mu ddungu oba nga bava e Misiri. Bayibuli eyogera mu ssula ey'okumi olunya olusooka nti Mukama n'agamba Musa nti yingira eri Falaawo kubanga nkakanyiza omutima gwe n'omutima gw'abaddu be, ndyoke ndage obubonero bwange buno wakati wammwe. Olunya olwokubiri n'agamba nti era olyoke obuulire mu matu g'omwana wo n'ag'omwana w'omwana wo bye nkoze ku Misiri n'obubonero bwange bwe nkoze wakati waabwe, mulyoke mumanye nga nze Mukama. Katonda omulungi tukwebaza ku lw'ekigambo kyo Mukama. Tukwebaza Katonda omwesigwa gw'ayimirira mu ntalo zaffe n'otulwanira Mukama. Oyogedde n'otuma Musa nti agende ayimirire mu maaso ga Falaawo nti oli Katonda agenda okukola obubonero era bonna balimanya era balibuulira abaana baabwe. Mukama Katonda omwesigwa ng'oteekateeka okukola obubonero eri abalabe baffe. Katonda omwesigwa tuwe ekisa ekitegeera nti oli Katonda, tuwe ekisa ekitegeera nti oli Mukama. Obubonero buno buleme kusigala ku balabe baffe bokka kimanye, naye naffe tutegeere nti oli Katonda era tukibulire n'abaana baffe tusobole okuwanga obujulizi nti bwe twali mu ddungu ly'okubonaabona, bwe twali mu ddungu ly'embeera lyonna, Mukama Katonda ye yatununula mu mikono gy'omulabe Sitaani ng'akola obubonero. Katonda omwesigwa tukwebaza, tusaba obubonero obwo bwerage eri embeera egolokose gye tuli eyenkanankana nga Falaawo. Buli ddungu lyonna lye tulimu Mukama Katonda omwesigwa, kabaka w'abakabaka leka omukono gwo gulabisibwe, leka obubonero bwo bulabisibwe, leka wabeewo anunulibwa mu ddungu ly'alimu, leka wabeewo anunulibwa mu mikono gy'omulabe Falaawo, mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama weerage eri abantu bo, baako ne gw'owalula, baako ne gw'osumulula, baako ne gw'owonya, baako ne gw'okakkanyiza embeera nga bakama be batabuse. Katonda omwesigwa gwe yakakkanya nga Falaawo n'omukakkanyaza. Mukama Katonda omwesigwa kakkanya omutima gwa buli Falaawo yenna ali mu bulamu bw'abaana bo, mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen, amen. Mukama agambye Musa nti yengira eri Falaawo kubanga nkakanyiza omutima gwe n'omutima gw'abaddu be, ndyoke ndage obubonero bwange buno wakati waabwe, era olyoke obuulire mu matu g'omwana wo ne mu g'omwana w'omwana wo bye nkoze ku Misiri n'obubonero bwange bwe nkoze wakati waabwe, mulyoke mumanye nga nze Mukama. Katonda teyakola bubonero bwonna eri Misiri okulaga Misiri yokka nti Katonda oba okuleetera Misiri emanye nti Mukama Katonda ye muyinza w'ebintu byonna, naye yakikola ng'obubonero bwonna okuteeka n'ekifaananyi eri abaana b'Isirayiri bategeere nti Mukama ye Mukama. So oyinza okuba ng'olina eddungu ly'olimu naye nga Mukama akusuubiza nti ngenda kukola obubonero obwo eri abalabe bo, naye naawe njagala omanye n'abaana bo bategeere nti ndi Mukama. So Katonda embeera gy'ateeta ku balabe baffe teyigiriza balabe baffe bokka, wabula naffe etuyigiriza okuba nga tumwesiga, etuyigiriza okuba nga tumutegeera. So nkugamba buli ddungu ly'olimu weekuume kyonna Mukama ky'akola mu ddungu eryo, kikubeerera obujulizi eri n'abaana bo, kikubeerera ekigambo ky'ogenda okugamba nti bwe nali mu ddungu bwe riti Katonda yannunula bw'ati. Kyova olaba ebiseera ebisinga Katonda bw'atuwanguza embeera ne tuyingira mu mbeera endala tugamba nti Mukama gwe wannunula mu ddungu liri ne lino mpisaawo. So Mukama akola obubonero buno bwonna mu maaso ga Misiri oba mu maaso ga Falaawo okubaako ne kyalaga eri abaana b'Isirayiri okitegeera nti nze Mukama Katonda wammwe, nze Mukama omuyinza w'ebintu byonna. Nsobola okugamba buli kimu ky'oyitamu, buli mbeera yonna gy'oyitamu, buli mbeera gy'owangula, manya
nti oyo ojja kubeera mbeera egenda kubeera leke ekigambo ekigenda okubuulirwa mu matu g'abalala kyogenda okuyimirako ogambe nti nze nali mulwadde Mukama n'amponya. Okitegera? So obujulizi bwe tuwa oba enjiri gye tubuulira tubuulira ku lw'ekyo Katonda kyatukoledde, tobuuliranga kintu Katonda kyatakukoledde, kubanga omuntu ajja kubuuza nti kyajja kitya. So weebuulire ku gwe kennyini Mukama kyakukoledde kye kibeera obujulizi bwe obusooka. So Mukama yo akola bino byonna eri Falaawo ne Misiri yonna okubaako kyateeka mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Katonda agenda kukubira abalabe bo, naye teweewaana nti Mukama abalaze amaanyi. Nawe Mukama akulaga nti ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Haleluya. Mukama mwesigwa. Okitegeera? Agenda kuwanguza, naye ayagala obuwanguzi bw'aleeta mu maaso go. Oba byakola nga Bayibuli bweyogera mu kitabo ky'Amateeka 28:7 nti Mukama alikubira abalabe bo mu maaso go, balisansanira mu makubo 7. Katonda akola ebintu nga naffe tulaba. Okitegeera? Tusobole okuba nga tumwesiga, tusobole okuba nga tumanya nga ne mwana wo ne bwakubuuza nti maama wayitawa, ojja mugamba nze nakola bwenti ne bwenti naye Mukama yampisa wano. So kye kino Mukama kyagezaako okugamba Musa nti olyoke obuulire mu matu g'omwana wo n'omwana w'omwana wo, bino byenkoze nabo bamanye nti nze Mukama. So buli Katonda kyatukolera kitukakatako okuba nga tukyogera mu maaso g'abantu oba mu matu g'abantu, nabo okusobola okuba nga bamanya nti Mukama bw'aba yatulosa oyo nange agenda kuntolosa. Buli ddungu ly'olimu nkugamba muganda wange, omulabe wo akubibwa naye naawe ogezesebwa, omulabe wo awangulwa naye naawe okemebwa. So Bayibuli eyogedde mu kitabo kya Kuva 16:4 Mukama ng'agamba Musa nti Mukama n'alyoka agamba Musa nti laba, nditonyesa emmere okuva mu ggulu ku lwammwe, n'abantu balifuluma okukuŋŋaanya ekitundu eky'olunaku buli lunaku, ndyoke mbakeme nga banaatambuliranga mu mateeka gange oba tebaagatambulirengamu. Katonda takoma kukuwa kintu, naye akikuweerako n'okugezesebwa oba n'okukemebwa. Abantu bano baalajjana nga bali mu ddungu nga bagamba nti eri twali tulya nga abagamba batandika okwemulugunya nti eri mu Misiri twali tutuula ku ntamu z'ennyama, twali tulya nga tukkuta, mutuleese mu ddungu okulumwa enjala. Kati Katonda agamba leka ntonyese emmere, ndaba abantu bano abanaasigala batambulira mu mateeka gange. Katonda agenda kuwa ekintu naye ng'agenda kukema nakyo alabe onoosigala okomawo mu maaso ge. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yokaana abagenge 10 abalengera Yesu ne bamugamba omwana wa Dawudi tusasire. Yesu n'abagamba mugende mwerage eri bakabona. Batambula mu lugendo lwabwe tebanaba na kutuuka ne bawonyezebwa, naye omugenge omu Omusamaliya ye yakomawo. So Katonda agenda kukolera ekintu okukukema nakyo alabe onookomawo mu maaso ge, onoosigala otambulira mu mateeka ge. So nkugamba buli ddungu ly'embeera ly'olimu weekuume amateeka ga Katonda, weekuuma Katonda ekyo kyayogera naawe. Katonda agenda kuwanguza, naye agenda kuwanguza n'ekintu ekyo ekigenda okubeerera tesiti mu maaso go, alabe bwe naawe omuntu kino ekintu kino agenda sigala mu maaso gange. Alikomawo ne yeebaza ng'Omusamaliya oli omu yakomawo ne yeebaza. So nkugamba buli mbeera gy'oyitamu, embeera ya kaseera buseera, naye manya by'ofunira mu mbeera eyo, by'olabira mu mbeera eyo, byekuume bikubeerera empagi ey'okutambulira mu maaso ga Mukama Katonda wo. So Katonda awa abaana ba Isirayiri emmere, emmaanu eyava mu ggulu, si kubawa kukkuta kwokka, naye okubawa nabo ebafuukire ekigezo. Katonda agenda kuwa ekintu naye nga kigenda kubeera kigezo gy'oli, okulaba onoosigala otambula naye. Bw'onooba okifunye ojja sigalawo kwegamba ng'oli wamu naye. Oba ogenda kuba ng'omwana ali mugundi mu Luuka 15 eyafuna eby'obugagga eby'obusika bwe ye n'agenda wala, naye Bayibuli egamba bwe yatuukayo ne bimuggwako n'akoma. So nkugamba Katonda wo tomwerabira ng'amaze okukukolera ate n'omujjukira nga biweddewo. Katonda omujjukire mu buli mbeera yonna, tomuvaako ng'akuwadde kubanga agenda kuwa. Mukama agenda kukolera ebikulu naye bigenda kukubeerera ekigezo. Ajja kuwa omwana naye omwana oyo agenda kubeera kigezo gy'oli. Ogenda mulabirira otya?
ogenda mukkuliza mu kkubo ki? Mukama agenda kuwa omulimu ogwo naye agenda kufunamu ki? Mukama agenda kuwa omwami oyo naye ogenda muweereza otya? Bayibuli egamba mugondere abaami bammwe, muwulire abaami bammwe nga bwe kiri ekirungi mu Mukama waffe Yesu. Naye Mukama agenda kuwa ekintu ng'akugezesa. Naye nkugamba beera n'okukkiriza. Embeera yonna ejja gy'oli manya nti Mukama wanampisaawo. Mukama abampeera omukisa. Mwekuume ebiragiro bya Katonda, twekuume amateeka ga Mukama. Awo nno we tunaawangulira, kubanga Setaani alwana. Naye Mukama yeeyamye okutukubira omulabe Setaani, naye akugamba ebyo olibibuulira abaana bo nti Katonda yankoledde kino. So tubeere abajulirwa. Bwe Mukama kyakukoledde bw'akiteeka ku mutima gwo nga waliwo gw'osanze ali mu mbeera eyo, mugambe nti nze Mukama yampisa wano. Kitegeera? So mwekuume eddungu lyonna ly'olimu balya mbeera ki? Katonda alikutaddemu olw'okugezesebwa, alikutaddemu olw'okuyigirizibwa. Abaana b'Isirayiri baali mu Misiri, baali mu ddungu naye nga bayita mu kusomesebwa. Era mu ddungu mwe baasomesebwa amateeka, mwe baabayigiriza okutambula ne Mukama. So nkugamba weekuume ebiragiro bya Katonda. Mukama abampeera omukisa, mbaagaliza olunaku olulungi. Omukono gwa Mukama gulabisibwa mu bulamu bwammwe. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Amen.